Abegwanyiza okukwatira ekibiina ki Nup Bendera ku mutendera gw'ababaka ba Parliament bakedde kweyiwa ku kitebe ky'ekibiina e Makerere Kavule okusunsulwa akakiiko kaabwe ak'ebyokulonda ka Election Management Committee. Akakiiko katandikidde ku Bewakiso, Kigezi ne Bendobendo lya West Nile. I have been hearing most of you say, Madam Chairperson, may I have the ground? You know, so and so doesn't have the ground. Bakuwana know that side and they tell you, you know, you're the best. Now it is the time to prove to us if you're actually the best. Mu Wakiso batandikidde ku begwanyiza ekifo ky'omubaka omukyala wa disitulikiti eno nga kino kiriko abantu 6 abakyegwanyiza. Nanteza Juliet Ndiroya mukyala munamateeka amateeka nja kuga interpretinga nja gakola ate nja gakolera abantu. Nze woman MP wa Wakiso district kati naye ekyo nakyo nkulu nti nze enkambe ate nga banna Wakiso balaba nkola nze omulimu gw'embasaba banna Wakiso gwakubateeseza ensonga nyingi zitutte mu parliament ya Uganda. Mu balala abazze mwe mubadde munnamateeka wa Nup George Musisi ng'ono yeegwanyiza kyamubaka wa munisipaali ya Kira. Bw'oleeta omuzannyo omulungi kiringa bw'osayininga Cristiano Ronaldo oli ow'emyaka 25. Teetaaga training y'amaanyi nnyo. Abazannyi ababi be beesana okusooka traininga kati ffe tujja twambadde tutandikirawo. Medad Lubega Sseggona nga ye mubaka wa Busiro North naye akomyewo okuddamu okuvuganya ku kifo kino ekisanja ekyokuna. Onazene Sanduke gyatugambye nti mwe mubadde ezimu ku mpapula ezibadde zeetaagisa. Twagadde okumanya ono ekimukomyawo kyatamaliriza mu bisanja ebiyise. Tukyetaaga okukola amateeka kubanga buvunaanyizibwa bwa Parliament mu Constitution. Tewaliwo omuntu afulumya captain mu kisaawe nga asambisa 2 gombi ne gateeba okujjako omuntu oyo ng'aliko ebyewaabwe obanga omuntu oyo mubi ayagala kusuula ttiimu. Sseggona avuganya n'abantu abawerako ku kifo kino okuli n'omuyimbi Mathias Walukaga. Vetting eyange ewedde era kyendowooza njiyise. Koze ebintu binnyo nga nkyali meya wa Kyengera Town Council. Ate byenkola nga tebikomaawo bitambula n'abe Busia ne babiraba ngobye ekibba ttaka. Nagenda okujja mu Kyengera Town Council nga bizinesi eri awo bubbi bwa ttaka. Kyokka Walukaga tugambye nga bw'asanze okusoomooza naddala mbamuso y'ebibuuzo n'ategeeza tikyandiviirako abamu okulemererwa okubiddamu. Oluzungu ekisooka lungi nnyo. Ababuuza bennyini oba wali omusanzeeko ba ku street bamwanywako ku kyayi takulabangako. Yo munisipaali y'e Nansana abeegwanyiza kkaadi ya Nup basukka mu 4 kyokka nga buli omu aweranga bw'alina enkizo ku munne. Kujja wano nga nkakasa 6 ku buli 100 ebya ground. Kakati ndi wano okulinda ebitundu 40 ku buli 100. Ndi muyimbi siyinza kukijjawo ekyo. Era kitegeeza nti nno bwe mba ntuuse mu lukiiko lw'eggwanga ku nsonga yonna yonna ejja ng'ekwataganya mu kuwanika ati era mba siyinza kubeera bbali kuba nange ate era eba enkwatako. Kyokka waliwo amaloboozi agavuddeyo nga galabula akakiiko kano okubaako esimbu mu kusunsula kuno okwewala emivuyo egyalabikira mu kwa gavumenti ez'ebitundu. Vudde ekira nga nakoze research yange bannakira bokadi bagimpadde dda nyinza okugamba nvudde kiranga ali mu 59%. So wantusaba akapande bakasome bulungi tebakasoma maji nga ate kasoma maji. Mu balala abasunsuddwa be babava mu Bendobendo lya Kigezi kosa ne West Nile. Waleba political landscape eriho hati noreba ngu government eja abantu bajiruhire nibetaaga change. Olunaku lw'enkya akakiiko kakusunsula abava mu Kampala, Acholi ne Ankole.